Special reporter Amoto Mubaranguzi kuchenda mu mukaka tayinza BT Farmer atana ita yatenda nyino okufumba olunaku lero ngenda kuwayamu ne presidential advisor ku nsonga y'ekizigo kikutaka buli mwana kati akikozesa wali wayerusizaako fulufini nze nina yerusaako eyanjerusa naye siri musonyiwa toli musonyiwa lwaki maama nnyabo omukazi yayerusa awunya ensuka 8 omubiri gukusiiwa my god omukazi yayerusa awunya ensuka 8 awunya tube awunya lobu wangi anyogoga amatu rayira teyebakikako bannange atuya natulukuka kati kankubuuze kyekyakuwaliriza okweyerusa amaalo ninnaku eno mbaba katonda nkwebaza oli munene katonda oli mulungi gyendi buzibu ki wasanga mu bintu by'okweyerusa ebyo oyeruka bipaapi akalega kano okalaba wano wekasalira wano mpulira wasigala waddugavu fumita emboozi akabina kano wekatuwulira wasigala waddugavu abafe esaawa ogyesiba buno bukama bulaba wano teweeruka wangi amavivi agafukamira ago tegeeruka kati wewe obitunda ebyebizigo kasitoma mukubaganya otyo kubanga abigula akati omuntu omumatiza olina mubikulira wano ate wano wosigawo nyo ebizigo omusana yakukoca wababuukirira wano wababuukirira lwaki oba kubabuukirira kubanga buli kaseera wonaaba weokuba make-up bambi bannange ennaku eri mu kweyerusa ate ekizigo kino singa oba okiremeddeko ekyerusa nekigaana okusiima otuuka ekiseera nga wano wa bulubulu wano wa green wano wa kakobe wano wa papo olabira ku kintu ono omukazi eyerusa abadde yebase wano omukazi eyerusa wasiwa walabika apaana watuyana ne wajjula amazzi ne wajjula ebizigo tubu ziri bannange fe abantu abadde balina pulani okozesa ekizigo otwa magezi ki isigini osiigako tambula wakufuna omukalo gwa butto onasiika enva munemenya tambula Special reporter Amoto Mubaranguzi kuchenda mu mukaka tayinza BT Farmer